yavayo n'ategeeza nti ayagala bato olunaku olwajjo omukulu Bebe Cool yasobodde okuba ate nga akonfaminga n'ategeeza ekijje endongo nga yakaggulwawo abayimbi ab'amaanyi abamaze emyaka nga 2 mu ndongo y'eggwanga Uganda boolekedde sayidi z'erugogo okuba ate nga batulagako ki ekigenda okuba ate nga kitambula mu ndongo nga teweerabidde nnyo abajjukira obulungi mwaka gwa 2012 omukulu Bebe Cool ne Bobi Wine baina champions of Battle of the Champions yali ya tabu nnyo nga wesobola okuba ate nga etambula naye yasookera ddala abajijjukira Chameleon ne Bobi Wine awo nno baali batandika eya 2012 oba tojijjukira bulungi ngenda kuba ate nga njikuwako wano omanye omukulu Bobi Wine nga wesobola okuba ate nga akitambuza ne Bebe Cool kati no Chameleon yasobodde okuba ate nga agisabye Bebe Cool agikiriza bato ogenda kuba ate nga ombuulira golooza ani ayinza ogikuba Chameleon ne Bebe Cool bato ndongo ku ndongo Bebe Cool yagambye ayagala ekivulu kikome essaawa emu katumala okuddako omwaka gwa 2012 gwali mwezi gwa 5 ekivulu kyatambula bwe kiti yali Battle of the Champions nga bwe sobola okuba ate nga etambula sooka owulire nga bwe kyali. Well, it's just another opportunity to make money, but most importantly, it's another opportunity to prove somebody wrong. Like we had a battle before, like 2 years ago, between you and Chameleon. What do you have to say about this battle and the other battle? It was 1 year ago. The only difference between this battle and the other battle was a battle between champions. And this battle? This is a battle between one champion and one challenger. Aya basi. Oyo Bobi Wine nga ne Bebe Cool yagamba nti oli yali challenger Chameleon yamukubawo ye bwategeeza nga wesobola okuba ate nga akikuba era Bebe Cool naye yali awagako obudde bwennyini ku Battle of the Champions yagamba bw'ati. Small because one guy is big, another one is small. Who's the small one? Who's the big one? You can see. I can see. All right, I'm a big size. Bebe Cool right here besides me. Now, big size. What do you have to tell the people that are waiting to watch you in action tonight? Well, basically, action is action. No more words right now for me. And I'm sorry I won't be doing a long interview because I have to preserve my voice. I'm not going to talk a lot tonight. I'm only going to sing. Give me only one straight message to Bobi Wine tonight. Boy, you're dead. Bebe Cool nga awoninga Bobi Wine yamugamba oli dead ekivulu ekyo abakijjukira Battle of the Champions batekawo n'akatimba Bobi Wine huno nga ayingira bate wesobola okuba ate nga etambula abali ku Bobi Wine obudde obwo kwaliko omusajja ono. You don't know, so this is Butcher, man. We're there upon the champion action, you don't know. Yeah, and it's wickedness, you don't know. Wagwan. Butcher, man, what brings you to the battle tonight? Yeah, man, all the things are going right now because we come to teach them. And we are the starter, we don't need no finishers, we don't need no substituter. This is the time we just come to kill them and murder them. All of Butcher, them. man, who are you going to teach tonight? You don't know. Come here, the starter, yeah? Where me I tell you this, to come to teach. That's the fire base me come just to teach them and nobody say that Butcher man still there living. And we keep it burn. Yeah, me ready to burn fire upon the wall of them. After running at the place and me give them all of them. Hear me no. Champion a champion, president a president, but you can't run. Me there, sir. What do you have to say about this battle tonight? It'll go be fire, we are go kill some boy. Exactly how you gonna kill some boy? Watch me. Majambebe, osude sebo, faweka mocha wina season seko, majambebe te weri jasebo, nenyumbe kuziseko lyawo. Katutumire ku Mr. Katala, uli wakabinyobe. Yeyo battle yaliwo mu gwa 2012 Bobi Wine ngali ne Bebe Cool amajaga ali gamuwerekeddeko geego kati olunaku wiki nga bwe sodo okuba ate nga etambula Chameleon asobodde okuba ate nga yasabye battle owekiwatu ayagalamu kuba mu battle ndowooza mwatandise okulira emboozi ka Chameleon ng'agamba ekiramo kyakyogedde ku TV nga bapika eno battle esobola okuba ate nga ejja akadde kano battle wejjidde mu kaseera kano ng'ebivulu byakagalowo emyaka 2 biguddewo akadde kano ekisookera ddala
eno battle oba ogirabye yo egenda kuba ya ssente, akasente abasinga ke baagala. N'ekirala ndabanga eno battle waliwo agirimu emabega. Bano abasajja baadde beetaagamu omusajja omu ow'emagere abagatte lumu abakwasaganyemu mpolampola. Eno battle eringa erumya obulumya naye kati ninyo kanveeko wano ogenda kumpa ku ndowoozayo naawe. Eno battle wejjidde Chameleon ne Bebe Cool. Ani asinga battle covid ani gwasinze okuyitamu kubanga bonna beetaaga kasimbi n'ogenda kumbuulira gwe ani olowooza ani asinga okuba ate nga anaakikuba. Nga tukyagenda mu maaso eno battle nga bwejjidde akadde kano ogenda kumpa ku ndowoozayo nga bwegenda okuba ate nga etambula. Music battle eno ezze kuba ate nga eraga ye Bebe Cool abadde ategeeza interview ye gyabasobodde okuba ate nga akola. Agambye nti eno battle egenda kusomesa new talent ezizze abayimbi ba upcoming nti waliwo abasajja abaali bakuba. N'agamba nti Chameleon Bebe Cool nabo baakikuba. Yero battle yagala kuba ate nga ekakasa emijiji emito wadde ng'ebyo byonna kigenda kuba ate nga kyebayamba nnyo ku comeback egenda okuba ate nga eraga olw'embeera nti ebivulu bingi nnyo mubaddemu e-performance zino zibadde bya TV biki wano performance eri serious gye tugenda okuba ate nga tulinda. Akasente ka covid nako kabadde kabayiseemu, akasente kisingira ddala kivulu naye nga mulimu n'ensonga ey'okulumya omukulu Bobi Wine bonga bwe bagamba kuba bw'oba ogasse omukulu Bobi Wine omukulu Bebe Cool agweri w'enaalemu ne Jose Chameleon nanti kati ensonga zeezo basobodde okuba ate nga beegasse basoomooza yembeera bwetambula akadde kano. Bebe Cool agambye nti endongo egenda kusindogoma okuva ku makya okuva kawungeezi paka ku makya. Negwe oba olowooza Chameleon ne Bebe Cool ani asinga okukikuba, ani ataave ku geemu? Ennyimba ze zikweyimirira ze zigenda okuba ate nga zitambula. Eyasembayo battle ne Bobi Wine yali 2012 omwezi ogwokutaano nga 6. Bajagala ku cricket oval egenda okubeera akadde kano. Negataako mbuulire gwe ompe n'ensonga ani agenda okukikuba olowooza Chameleon? Essebo kakati eyo battle nze ndaba Bebe Cool agenda kikuba kubanga yakubye gyenvudde. Egyenvudde atagenda kuba oluyimba lumu Anti ulizo muyisawo kubana ba forever kutte nnyo okusinga gyenvudde. Nze ndaba Bebe Cool agenda kikuba wa taata. Seba tubagenda kuyimba dakiika 5 bagenda kuyimbira essaawa kiro kiramba. Yadde kiro kiramba naye Bebe Cool ennyimba zaalina zajja ku za Chameleon. The way Chilaba big up Mr. Abanike Gwasi. Big up on yourself. Hello? Hello? Sebo. Kale Sebo. Alabero mwitale doni ko kubeta. Amma Chameleon ne Bebe Cool ani agikuba battle. Chameleon yajakuba Bebe Cool. Lwaki? Ensonga genda bawo. Ntina wano ndowooza nti support yabo wagize kufuula n'omuwanguzi. Atenga Bebe Cool abantu obukyayi bwava dosinga ku Chameleon bo bakatandika omukyawa. Lewente obwendowooza bekasitapeetuzi. Okay. Webale kuliriza kulabako agambye nti Chameleon asinga Bebe Cool. Chameleon ajja kikuba soko ngamba amaani asinga. Sebo. Abani jebale. Kale. Ono Jamade Nsumba. Nze naye ngamba Chameleon ajja kikuba. Lwaki? Chameleon yakuba East Africa yonna ate n'abawagizi alina. Gondi Bebe Cool bankowa naawe kimanyi. Lwaki? Webale kutuweereza. Kale papa. Nosema ndayibula mu Kigalika. Bato. Dr. Jose. Lwaki? Wane Uganda tuwali akola mwepankirako. Oyo munene reji. Kale. Hello? Yes, Ebo. Ani agikuba battle eyo? Chameleon ayinza okuba battle eyo. Lwaki? Chameleon mu covid yono ennyimba ze zibadde zivuga nnyo. Singa ku Bebe kuba Bebe oluyimba lwatulaga wogi envudde. Ne collab ya coronavirus yakuba emabega. Singa utulira ne mu nnyimba zaabwe. Sebo. Wala kuweereza kwanga. Kale.
Ano walukaga musirimu kanisubira olwego. Kama se atakutumide mwali mukyengera. Naye bate eno ngena jiwa Bebe Cool. Olw'ensonga. Bebe Cool wano twogera nti talina buganzi mu bantu. Naye Bebe Cool alina muziki muzito. Alina ennyimba ezitambula. Yes, kati awo basajja jikuba. Okay. Ayaya. Mwesalirewo mwe abamanyi. Abali. Esewo. Abali kuheleza. Kale. Ano moze bugumula kapwa. Bate yonga wenjiraba. Chameleon ajja kikuba. Lwaki? Kwa Chameleon soke nyimba zakwatayo ataba bakizalina bangi. Ne Bobby ne Bebe Cool tayina twamuchawa. Kale sebo. Hello. Abani. Ogamba otya? Onabera shakuse kama tene kyankole mu kibinge. Nawe kalejo tekiriko nakubuuza ekisokera ddala ng'okyavudde ku kyennyimba ne performance yokka Chameleon tekipafoma ani asinga mukubisa kyokka ani asinga okuperforminga Chameleon ne Bebe Chameleon naawe Abani Chameleon musajja baba endowooza ya Uganda webamute kale sebo kasita Chameleon yagisabye. Hello. Abani. Ogamba otya? Ndiki ya mwana wa mama. Esebo. Bali kueleza baba. Kiriya. Onabera kimera goza ga muto wala bit sector ndi kali ngoma. Kakati ku bato. Mwana wa mazabu Bebe Cool yatama kami. Ekyama zima Chameleon nze mwade bate yo. Njimu wadde mwana wa mama. Kale sebo. Hello. Abani. Ogamba otya? Ogamba otya Abani. Steady. Tunanga sensidde wano mitondo. Eyo bato njiwadde Chameleon. Lwaki? Chameleon na musajja wa maanyi. Musajja wa maanyi nnyante Bebe. Ennyimba zaakuba ennaku zino okuggyako ako gyenvudde ke katambudde. Musajja amutaddeko fole akaamaanyi nnyo. Kale sebo. Webale kuwuliriza. Bwategeezezza agambye nti ate Bebe Cool namukyawa bino bya ndongo byokka si byakukyawa. Endongo yesindogoma. Dijjo omusama agambye Chameleon yasinga okukikuba. Agwe Pepe agambye nti Chameleon yasinga okukikuba ennyimba zibadde zikuba. Wali ndongo yekuba sebo si byagamba nti ebadde zikuba zibadde ku countdown ndongo na performance na kubeera na manyi ku stage. Soko ngamba ma anigo wakyawa. Sebo. Steady. Ano kazibu na side chato kolo. Kati ku bato. Lwani ajja kikuba. Ani? Bebe Cool ajja kikuba. Lwaki? Kuba wadde bagamba nti bamukyawa naye era wagiza ayina. Ate n'okubugabuga nnyo. Okay. Aya basi. Ye bato ya Chameleon ne Bebe Cool. Kunze. Musically weeri naye nga amakuluma. Bagirese kulumya. Kusoomooza.